Speaker Rebecca Kadaga yavaayo n'ayatukiriza n'agamba nti ababaka bagenda kufuna milioni 2 okuva mu gavumenti nga sente zino zigenda bayambako okulwanyisa coronavirus. Ekintu kino kyaleka nti obulyawo kyatabula abantu bangi nnyo. Abantu bavaayo ne bagamba nti mu mbeera eno gye tulimu lwaki ababaka baweerwa milioni 2? Abantu beetaaga emmere, abantu beetaaga ebyokulya. Ate sente okwate milioni 2 oziwa ababaka, of which ababaka tebakkirizibwa na kutambula mu bantu. Kuba twali anti abaka tebakkirizibwa gamba nti aguza akawunga akatwali abalonzi be takkirizibwa. Kati milioni 2 babadde zaaki. Okitegera. So sente zino nekitabuka. Era Speaker Kadaga n'avaayo n'alabula ababaka n'agamba saagala kuddamu kuwulira nga waliwo omuntu yenna ayogedde ku sente zino milioni emeka 2. Era n'akikola ajja kuntegeeramu akabasa. Ababaka tebakomawo ne bagenda mu maaso nga baasanguza. BobiWine n'avaayo n'agamba nti bannange nze sente sigenda zikwatako. Zaake n'agamba sijja zikwatako. N'abalala bannyoni bavaayo bo tebajja kukola ki? Era bajja zizzaayo. Oba kitegeera. So mu kwogera ebyo na byonna ne wabeerayo abamu ku abo abalumirwa ensonga zino ne bagenda mu kkooti. Abamu ku babaka ne bagenda mu kkooti nga bawabira Palamenti okulaba nti no eyise etya sente zino zonna ne zikola ki? Ne zirabika nti no ziteekebwa ku akawunti z'ababaka. So bagenza okulabika nti obulya kkooti egezaako okulwana olutalo okunyirushenga okugaana sente zino ogenda eri ababaka ng'olwedde sente zaakoze ki? Zaatusedda ku akawunti. Era abamu ku abo nga omubaka okuva eri mu bitundu by'Embale Honorable Nandala Mafaabi ye n'ateeka ne ku mukutu n'alaga nti no sente milioni 2 yazifunye n'ayongerako milioni 10 n'aziweereza mu ddwaliro ery'ewaabwe bagula ambulance ya milioni 3 kyebaali bamusaba kuba baali baagala ambulance era ne bakati bakoze eki bagifunye. Oba okitegeera. So nekitegeera nti ababaka abalala bo sente bakoze eki bazaagadde zibayambeko. Omuli omukulu Honorable Semujjunganda yevudde n'agamba nti anze sente bampadde na ntono banimpadde milioni 10 nsokubanga abantu be waffe nkola ki mbawa. Era yese mujju sente yazifunye n'ayongerako kati yagambye tekyali gamba nti oba ki agenda kugaba bintu. President waba yabagano tambula kati buli bubaka kale kabamusibe kuba batuwadde sente kati bagala tukole tutya kale tetujja kuba nkungana ne katugule ebintu tubiwa abantu kubanga kyekiriwo. Wabula BobiWine yazemu nakatiriza n'agamba nze sigenda kukola ki? Kukwata ku majaago. Oba kitegeera. So BobiWine mu nsonga zino zonna ye yannyonnyodde bw'ati. Sente zo za muwa musolo era manyi nti omuwa musolo ali mu kuyita mu mbeera enyigiriza. Ne bannayuganda balina okumanya ti bilioni 10 sizo zokka ezayisiddwa. Palamenti eyo bukyanga tutandika kufuna buzibu buno eyisiza sente ezisuka mu trillion zibeera milioni omutwalo gumu. Naye ababaka ba Palamenti ebiseera ebisinga bwe babadde bagezaako kumenya amateeka okubba sente z'omusolo oba okola ebintu ebikyamu babadde nga babawa nnyo enguzi. Tunajjukira nti baali baagala okukyusa constitution mu 2005 bawa ababaka ba Palamenti buli omu milioni 5. Juzi bali bagala okukyusa ekoma ku myaka kutogikwatako batusindikira buli omu milioni 29. Abamu kuve twazigaana ne tuzizaayo kuba eyali nguzi. Ne ku mulundi guno sente zino babaka ba Parliament simanyi lwaki abamu bannaffe tebamanya tibakozesebwa bukozesebwa. Zino sente ze babadde kyabadde mu Luganda kye bayita ekyoja mu miro yabadde nguzi okusobola obbasirisa n'okumakinga sure ti olukongolo balujja ku bantu ababba sente z'omusolo ne baluza ku babaka ba Parliament. Kyannako nti abaka basinga tebategeera kino. Naye nze ne bannange bwe tufaanaganye ndowooza sente zino twaziganye kubanga sente za kibi sente za muwa musolo eyo ebeera nguzi era twazizizaayo nkakasa n'abalala bajja zizaayo. BobiWine mu kiwandiiko kye ng'akiwa banka okuzaayo sente yataddeko nti no bribe. Returning a bribe kyataddeko kati ekyo kye kyasinza okusiikula nakakyakyali nagamba BobiWine agamba atya nti no returning a bribe fetu ayinza atya okulabisa Palamenti nti ffe ddala mutuufu tumuwenguzi tutya oba okitegeera. Wabula Bobi yayongeddeko n'akalambiriza n'agamba naabo bonna abali yabalowooza mbuno zino sente si za kibi bo kennyini bajja kiraba nti ddala nze kyenjogerako ge mazima. Osanga maybe bakimanyi wabula bakitegeera. Bulijjo tuyimbirira ekintu kye bayita enfuga ey'amateeka. Abamu bufugibwa amateeka buli omu gamuwa omulimu gw'alina okukola n'engeri gy'alina okutambuzaamu.
ababaka ba parliament tebaberangako basawo tebaberangako bakola mu Ministry of Health tebaberangako balina kutuusa mmere ku bantu bye tukola tubikola mu mutima ogw'obwa Sseruganda tubikola nga buvunanyizibwa bwaffe era nze n'ababaka bannange bangi ne bannayuganda bangi ab'omutima emirungi babadde baddukirira abantu ku nsawo yaabwe. Sente ezigwa mu nsawo y'omuwomusolo sente zibeera ku consolidated fund zibeera sente za muwomusolo era byonna byezina okukola birina okuba nga birambuluddwa bulungi nnyo. Olunaku lwa leero ebilioni 10 zisobola okukola ebintu bingi nnyo zisobola okwongeza embeera y'amalwaliro naddala agagali mu byalo ne sente endala zonna eziyise. So bwe bagamba omubaka wa parliament nti kati gwe gyeko omulimu ogw'okuyisa amateeka n'okulondola sente z'omuwomusolo ate nawe ne batandika okutemerako nti nawe kwata milioni 2 genda ozispending nga bw'oyagala tewabaddewo kulambula kwonna nti milioni 2 omubaka wa parliament ayina zikozesa bwati wabula bazituwadde kugenda zikozesa nga bwe twagala mu bufunze babadde batuwanguzi. Ekyo kintu kikyamu tetulina kiwagira Uganda terina kutambula bwetu. Olunaku lwa leero ministry gye twandibadde tusinga okuwa amaanyi ministry y'ebyobulamu naye ne ku sente parliament ze yafulumiza olabira ddala nga ebyobulamu ate bibiinako sente ntono okusinga security. Kikulaga kyekyo kikulaga nti obulamu bw'abantu si bubafaako kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni buno obulwadde bwa korona yo ebulabanga omukisa ogw'okubbirako sente z'abawi w'omusolo ate n'ababaka bangi nnyo n'abatukulembera bangi nnyo buno obulwadde bwa korona obwazinga ekizimu bo babulabanga omuddido ogw'okubbirako sente z'omuwomusolo. Ekintu ekyo ffe tetukkaanya nakyo. Bwatyo omubaka wa speaker olwawulidde bino byonna nga BobiWine akalambidde alemeddeko akoze atya biki era naye n'agamba bano ye BobiWine ne Amelia Kyambadde n'abalala bakulabika nti batwalibwa mu mbuga z'ametika kubanga abantu abaganja okuteekayo serira bazizaayo kuliko BobiWine Amelia Kyambadde Mwanga Kivumbi Zaake balinga abantu 5 bo bazizizaayo n'abalabula bano bagenda mu komiti kutandika kuwoza naye ewunya n'okwewunya speaker n'agamba oyo Amelia Kyambadde minisita omulamba twayisa ano budget ze ayinza atya okuswaza Palamenti. Now concerning the industry, I think we need to take action. How can a minister solicit, because I saw the video, you say she was a chef. That's what she said. And then dramatically, she rejects. Minister who comes here, we support her. Yesterday, we passed her budget. She was not even here to embarrass the House. We would have to answer. As for the members who are in this place, we are going to take action. The member Chagulanyi, after making a statement, he will go to the Rules Committee. He has to go to the Rules Committee for bringing the House into disrepute. Even the others, I will tell you what we shall do. Bwatyo oluvannyuma lwa bino byonna byonna ate era amawulire amalala gafulumye nti Uganda's musician turned politician Honorable Robert Kyagulanyi BobiWine y'omu ku abo abaaneemingiddwa mu nsi abanokoddwayo okulabika nti obaoliawo yasinze okulwanyisa coronavirus n'okumanyisa era nga omukulu BobiWine ono jjukira abamu ku abo baamulonze n'abantu ab'enjawulo mulimu nga Temigiwe Tubosan ono wa founder wa Life Bank okuva mu South Africa then tufuna Nei Akinomalayan ono kuva Nigeria ono filmmaker Wawiru Anjiru kuva Kenya then Babajide Sanwo Olu okuva Nigeria then tufuna Ugandans BobiWine. So wanolera bashoboye okulabika nti CNN they recognizing heroes beyatumye CNN COVID heroes and newsmakers of Africa. So kino kyalika tekyatambudde bulungi na bakulembeze baawano era nga CNN erabikanga yatweetinga neraga ekintu kino kati ate oluvannyuma lw'okutweetinga waliwo era amawulire amalala agakyali mu nkubo agalaga nti oluyimba lwa BobiWine bayinza odufuula olwa world anthem eya coronavirus. For real? World anthem song for coronavirus mu nsi yonna. Amawulire amalala gafuluma galaga nti oluyimba luno lwa BobiWine bayinza odufuula olwa anthem kubanga lwayanguwa nnyo okugenda ku mitimbagano egy'amaanyi mu nsi yonna nga CNN, BBC, Al Jazeera ezo kugamba
emikutu egyensi yonna egy'amaanyi okuva jjukira ennyimba nnyingi nnyo abannayuganda abayimbi bavuddeyo ne bayimba ku kigambo ekyeyitibwa corona naye oluyimba luno bwe lwateekebwayo lulina views ezisukka mu kakadde kikakasa nti lwe luyimba olwasinze okukwata abantu mu nsi yonna omubabiro tulinawo abalala bayimbye corona war ne tubaayo abalala sanitize ne tubaayo abayimba 0800 kati ekyo yogedde kyaki simanyi nakumanya